Yatuweereza ekibuuzo Musomba ng'agamba nti omanyi otya ekkanisa entuufu bamuyita bangi Nannono Florence. Bangi twagala okumwebaza ku lw'ekibuuzo kye yabuuzizza. Ekibuuzo ekyo kiva bwe ndowooza ku kkanisa ennyingi eziriwo olwaleero ezennyonnyolako nti za mazima. Bwe kiri. Era ndowooza buli kkanisa erina kweyita ya mazima. Toba ffenna twatula Yesu. Kubanga ffenna twatula Yesu n'abatamwatula era nabo beeyogerako nga b'amazima. Era nabo beeyogerako nga bamanyi ekkubo erigenda okutuusa abantu mu kwesiima. Manyi buli kiyitibwa ekkanisa kyonna oba enzikiriza kirina ebintu ebifaanana nga bino. Ezisinga obungi ziyigiriza abantu okweyisa obulungi. Kubanga ekkanisa yonna eyigiriza abantu okweyisa obubi tesobola kuwangaala. Ekyokubiri ziyigiriza abantu nti balina kye bakkiririzaamu ekyenjawulo ekirina amaanyi okubasinga. Otherwise bwabanga mu kye mukkiririzamu mukisinga amaanyi, it ceases to be a church or a religion. Then ekusookusatu ziyigiriza abagoberezi bonna nti balina kye basuubira ekirungi ekisingako obulamu buno. Ezo ze tuyita common characteristics of every religion or anything called church. Of course tekyawukanako era ne Katonda kubanga era bibimu byebimu Katonda byakola ne gye tuli. Naye abaffe Katonda ayina ekkanisa ku nsi. Bayibuli egamba ki ku ekyo? Bikkula Befeso 1:23 agamba ati Befeso sura 1 2:23 Bikkula tutandikira awo. Abefeso sura 1:23 agamba agamba nti gwe mubiri gwe okutuukirira kw'oyo atuukiriza byonna mu byonna. Gwe mubiri gwe osoma okuva ku 2:2 tulabe 2:2 n'ateeka byonna wansi w'ebigere bye n'amuteekawo okuba omutwe ku byonna eri ekkanisa. Gwe mubiri gwe otyo okutuukirira kw'oyo atuukiriza byonna mu byonna. N'amuteekawo okubeera omutwe gw'ekkanisa nga n'ekkanisa eyo gwe mubiri gwe mwatuukiririza byonna. Olunnyiri otulusomye okutegeera ebintu bibiri. Ekisooka Katonda ayina ekkanisa ku nsi. Tuleme kubuzaabuzibwa nti Katonda ku nsi tayinaako kkanisa. Ekyokubiri eyina nnyiniyo ayitibwa omutwe gwayo. Tulina ennyiriri nnyingi mu ndagaano empya ze tutajja kusoma kuba tuba na biseera kuzisoma zonna eziyigiriza nti Yesu Kristo gwe mutwe gw'ekkanisa. Ekitegeeza ekkanisa yonna Yesu Kristo nga si mutwe gwayo eyo si kkanisa ya Katonda ku nsi. Eyinza kuba ddiini y'abantu nga baagiyiiya, eyinza kuba nzikiriza yava mu kifo ekimu n'ebuna wonna, biyinza kuba byali birowoozo by'abantu abalina endaba ey'enjawulo. Ekkanisa yonna ku nsi nga Kristo si ye mutwe gwayo eyo si ye kkanisa ya Katonda. Erekeraawo okubeera ekkanisa ya Katonda. Kubanga ekigambo ekkanisa kiva mu kigambo ky'Oluyonaani ekyekuusa ku Lulatini ekiyitibwa Ecclesia. Ekigambo Ecclesia kitegeeza abantu abayitiddwa, a calling out, abayitiddwa okuva mu nsi. Era bwe twaddamu wano ku kibuuzo ekikwatagana ku byafaayo by'ekkanisa twaddamu ekibuuzo ekyo nga tutandikira ddala mu lusuku Adeni. Naye tugamba nti wano ku nsi Katonda okuyita abantu babeere banjawulo yatandikira ku Ibulayimu. Oyo gwe yasooka okuyita yeeyawule ku nsi ajje abeere naye azimbire ku ye ekiyitibwa ekkanisa n'okutuusa eno gye tuli. Olw'ekyo ekkanisa entuufu kw'ogirabira, the first characteristic, Yesu gwe mutwe gwayo. Ekkanisa yonna nga Yesu si gwe mutwe gwayo eyo si ye ya Katonda ku nsi. Eyo either biba birowoozo by'abantu either buba buwangwa obwabuna abantu bonna, either biba bintu bye tufumiitirizaako n'ebirala, naye tebeera kkanisa ya Katonda ku nsi. Kkanisa ya Katonda ku nsi omutwe gwayo ye Kristo. So tetubuzaabuzibwa nti Katonda talina kkanisa ku nsi. Nibalowooza nti buli ddiini yonna nammwe buli omu ali mu ddiini ye. Esobola okubeera mu eno eddiini naawe n'obeera mu yiyo
kasitera ffenna tonna gye tulaga tebakulimbanga. Katonda ayina ekkanisa. Ate ekkanisa yo Kristo ye mutwe gwayo. Era ye manager waayo. Butereevu. Olw'ensonga eyo. Kubanga aliwo okuba ekkanisa naye ng'ate bamanager. Banjawulo abaddukanya emirimu. Ne Kristo. Naye Mukama bw'abanga yakwatiramu era nga ate nga Kristo gwe mutwe gwayo. Kitegeeza nti ekkanisa yonna eyo ya Katonda ku nsi ekulemberwa Yesu. Era gwe mutwe gwayo. Kati abaffe ekibuuzo ekirala kye nalabye wano nti ekkanisa eno erina ebigiraga. Ekisooka bumu unity. Yokaana 17 21 mpaka 23. Yokaana. Kubanga buzze ekkanisa entuufu yeri wakati katumwe ku byokulabirako ebisooka. Ekisooka ye Kristo ye mutwe gwayo. Kkanisa yonna kasita owulira nti erina obwannannyini obulala nti ate gundi agisalirawo ali gindi. Mbw ate agikulembera ali gindi. Mbw ate ffe twatula mu lukiiko lw'egindi ne tusalawo nga Kristo Yesu gwe mutwe eyo manya si kkanisa. Kati ekyokubiri buba bumu. Yokaana 17 21 mpaka 23 agamba atya? 21. 21 agambye nti bonna babeerenga bumu nga ggwe kitange oli munze olaba ekigambo ekyo nange mu ggwe era nabo babeerenga muffe ensi ekikkirize nga ggwe wantuma babeerenga bumu. Akabonero akookubiri akalaga ekkanisa ya Katonda bwe bumu. Obumu buno wakati waabo abakkiriza era abategeera Katonda. Bw'olabanga ekkanisa yonna ku nsi omanyi buli kabonero kalina ze keeliminatinga. Characteristic eyasoose Yesu gwe mutwe ayina baagobyemu. Characteristic ey'okubiri bumu ayina baafulumya. Obumu mukimu. Mulimu abantu ababeerawo nga kkanisa owulira naye nga buli omu ali ku lulwe. Sebaggala ayina eyiye eri Kawempe. Ne Morini ayina eyiye eri Luweero. Tebakwatagana, tebeemanyi, tebalina buyungiro bwonna. Abagoberezi ba Morini tebayinza kukyama wa Sebaggala. Ekimu akamu kabonero akakulaga nti ekkanisa esiiziza okubeera eya Katonda kwe kufuna obwannannyini bw'abantu obumu ne buvaawo obumu mu bagoberera Yesu. Kasita osanga ng'ekika ky'ekkanisa nga tebalina bumu bwa bugoberezi. Nze ndi wa Pastor Morini. Takyama wa Pastor Sebaggala oyo okusangayo obusanzi. Buli omu aba n'omusumba we. Buli omu alina ekkanisa. Kyekyayi kyekayanya. Era by the way olunyiriri olwo lwaki kirusomaako bikola Bakolinso ekisooka 3:4. Bakolinso ekisooka 3:4. Olwose n'oluleeta. The Spirit has really guided you to that. Mbeeko nekyennyonnyola wa 3:4 agamba ati Bakolinso ekisooka. Agambye kubanga omuntu bw'ayogera nti ndi wa Pawulo n'omulala nti nze ndi wa Apolo nga temuli bantu buntu otyo. Kale Apolo kyeki ne Pawulo kyeki otyo baweereza ababakkiriza era buli muntu otyo nga Mukama waffe bwe yamuwa. Ndowooza owulidde ekigambo ekyo. Ekkanisa ya Kristo tebaamu ebyo. Era akabonero akookubiri akakulagira ddala nti eyo ekkanisa si ya Kristo ye disunity. Ono yewe Masaka ebikola mu gospel that brings fire church and miracles birala. Kakati ate n'ebikola mu fire in the sanctuary and the people transform church nabyo birala. Oweno tagenda eno tebeemanyi tebeerabangako yadde ekkanisa zaawula kkubo. Toyinza kira ku majoro gati leero nasabidde mu Baaluganda b'e Masaka ate bwe nagenda egindi nensabira mu Baaluganda ab'egindi ne bw'ova wano ogenda e Bulaaya osigala oli mu Baaluganda bali bw'obeera mu kanisa ey'awamu ne bw'ova wano ogenda e China otuukayo nga bw'oli mu Baaluganda bo mu byonna. Nye kasobola b'ekkanisa ng'erina weeri centered erina weeri bagizimba somewhere nenda ne bagizimba wali nenda ne bagizimba wano nenda ne bagizimba wano awamu baawula makubo oli alina abagoberezi 4 ono alina 6. Kati obuuza ekibuuzo ti bannange
ekkanisa zo emu eri kasonda kano n'endala kasonda kano ono abagobereza ayina babiri ono bataano lwaki tebeegatta kyengamba ekibagaana okujja awamu ne bawera 12 ng'ate we bali waliwo meters 4 kiki omanyi kyekitegeeza disunity kati bw'olabanga ekika ky'ekkanisa ng'erimu obutalimu bufaanaku bwe butyo buli emu yayimirira yokka ffe tuli bagoberezi ba gundi ffe tuli baono ffe tuli beeri awo ekyo kabonero akookubiri akakulaga nti yo si ya Yesu sifuddeyo bwe mwogerako sifuddeyo bwe musomako sifuddeyo basumba kye baatula kukola as long as ng'ekkanisa terina characteristic ya unity Yesu agambye abo si bagoberezi bange era enkomero ya byonna newankubadde nga kati kizibu okulaba naye kiri ejjayo lwatu nti tebagobererako ku Katonda balinga mu byabwe na business kati characteristic eyokubiri kati ngeze characteristic eyokusatu characteristic eyokusatu kigambo kya Katonda Yohana 17:17 awo nyini wo Yohana oli abadde soma agamba atya 17 agamba 17 ndiki obatukuze mu mazima kubanga ekigambo kyo ge mazima olidde obatukuze mu maki mu mazima kubanga ekigambo kyo ge maki eganyisa ya Kristo egobeera ekigambo kye kino kyokka ate kyonna ebigambo ebyo bikulu kino kyokka ate kyonna yensibuko eya buli kye bakkiriza ne kye bakola. It is the basis of faith and practice. Tekirinaako nnyongereza ate twekitoolako yadde okyongerako kikiraga ekkanisa obatukuze mu mazima kubanga ekigambo kyo ge maki kakati tuyina ekkanisa olwaleero ezitakkiriza bayibuli yonna waliwo ebintu bisatu bye nalabye wano ekisooka they should know the truth, they should believe that truth, they should practice that truth. Bintu bisatu bikulu amazima gano gayogereka gali mu kigambo kya Katonda badeko gamanya ekyo kyo kikulu si kugamanya bomanya kyokka ne bagakkiriza si kugakkiriza kyokka ne bagakola kati kanisa y'amazima ku nsi ebyo bisatu eteeka okuba nabyo. Tuyina ekkanisa ku mulembe guno ezitakyakwata bayibuli ng'omusumba gira mulegeza gira mulegeza ne ka notebook nayogerera essaawa ennungi ezi nava kunyumya ku miyembe nadda ku mapeera nava ku mapeera nanyumya ku bamalaaya nava ku bamalaaya nanyumya ku nguudo nava ku nguudo nanyumya ku nuupu nagenda ku NRM nagenda ku DP eyo navayo nagenda okuba minisita abanga afundikira nayogera ku nkuba eyatonye ennyingi abamaliriza wana bagati bannange mumpe kye mumpanze ngenda buli asuula wankyasudde ogenda kuddayo n'omukisa ate oba ofuluma gula amazzi wali mu maaso wali ng'ofuluma teweerabira akatambaala akali awo omukisa ogukalimu tegugambwa kikyengezaako okugamba mu kino ebyo ebiriwo mu nsi kijja kubeera kya nkonvinsinga bantu nti bulimba kubanga bye baagala okuwulira bayibuli egamba nti amatu gabasiiwa okuwulira bye baagala kati gabasiibwe bawulire bye baagala ebirivamu bajja kubitegeera naye ffe kasita mu pulogulamu tubawulidde amazima mukama atuwadde omusana tugwasiza abantu be kati katakitisi eyokusatu kigambo osanga ekkanisa ezikkiririza mu ndagaano empya yokka kyokka ate baba bayimba ennyimba ate ne bayimba ku Dawudi osanga ekkanisa ekiri afe endagaano enkadde yasiga ffe tuli mu mpya ate be baba basaba mukama nyweza nga Danyeri tegaba nayo twatabulwa naye kati tukitegeera nti beetaaga kuyamba kati endagaano enkadde n'empya yonna nga bayibuli bwe yawandiikibwa yonna ate yokka yeefuga okukkiriza n'okukola okw'abantu abo kikabonero ak'ekkanisa olw'ekyo ekkanisa yonna etayimira mu kigambo kya Katonda kuyigiriza bano kubannyonnyola na kunyweza mazima gakirimu kugategeera kugakkiriza na kugakola eba yejje yokka mu mazima gano ag'ekkanisa eyo characteristic kuba olaba musumba bayibuli eno okuva gyetandikira etulaga gye twava ne wetulaga wetuli wetuzze tutambula okutuuka wetuli kituufu ne gye tulaga kwe kukkiriza nti nno tulinako gye twava twawaba butereevu
Mukama waffe najja okututereeza n'agamba nze ekkubo n'amazima n'obulamu butereevu ayise mu nze ngenza okubuteekerateekera ngenda kukomawo nkomewo mutwale kakitegeeze tulaga gye tuva mu buto we tuli wa ne gye tulaga kati obutawaana ye muntu okugikkiririzaamu nga kkiririzaamu bitundu kati bw'okkiriza Kristo bayibuli eno ogiraba yonna n'otakkiriza mu butonzi obeera n'ekizibu kubanga obulokozi awatali butonzi tebugasa gweoyinza ota okukkiriza nti Yesu yajja okutulokola nga tokkiriza mu ndagaano nkadde n'ekigambo endagaano enkadde tebakimanyi kati ekyo ekireeta obuzibu mu mazima gano geŋŋambye nti batukuze mu mazima gwe kimanyi nti mu bayibuli yonna temulimu kubatizanga omuntu omuteeka mazzi mu kyenyi kati bw'osanga ng'enzikiriza yonna oba yeeyita ekkanisa ng'ebatiza abantu nga ebateeka mazzi mu kyenyi oba embatiza yonna endala nze sifuddeeyo eyo si kanisa ya Katonda okimanyi nti mu bayibuli temuli kubatiza baana bato okimanyi nti mu bayibuli eyigiriza nti sabbiiti y'olunaku lw'omusanvu Saturday ye sabbiiti kati ebyo byonna biba mu bayibuli muno mwe ne mutuula wansi ng'enzikiriza ne mubigaana byonna ne mukola nga bwe mulowooza so singa bayibuli bwesomesa muba mwejje mwekka mu lubu olw'ekkanisa ya Katonda ku nsi. That's what the Bible teaches. Kati y'ensonga ey'okusatu characteristic endala obuwulize Befeso 5:24 obuwulize ensonga nkulu. Ekkanisa eyina ekirungo ekkanisa ya Katonda ku nsi eyina ekirungo ng'oggyeko okumanya amazima ga bayibuli okugakkiriza n'okugakola erinamu ekirungo ekirala 5:24 agamba atya naye ng'ekkanisa bwe muwulira Kristo n'abakazi bwe batyo bawulirenga babbaabwe mu buli kigambo ng'ekkanisa bwewulira ani ekkanisa bwewulira Kristo ekkanisa ya Katonda ku nsi erimu ekirungo eky'obuwulize obedience. Kikyetegeeza mu ekyo bikula Yokaana ekisooka 2 tuzigatte wamu awo tunyonyole Yokaana ekisooka 2 olwokusatu paka olw'omukaaga ekisooka 2 olwokusatu paka ku lw'omukaaga agamba atya 2 olwokusatu agambye nti era ku kino mutegeereranga tumutegedde otyo bwe mukwata ebiragiro bye ayogera nti mutegedde n'atakwata amateeka ga Katonda alimba n'amazima tegali mwoyo ne bw'okomaawo kati biri bw'obigatta obitegeera. Bayibuli bw'egamba nti ekkanisa mpuliza eri Yesu kyanyonyodde wali nti ayogera nti mutegedde ayogera nti ndi mu kkanisa n'agana okukwata amateeka ge alimba era mu ye temuli mazima. Bassebo ne bannyabo abatulaba mu kiseera kino omuntu yenna bw'ayogera nti ndi mu kkanisa ya Kristo oba bw'akugambanga nti ndi mu kkanisa ey'amazima naye n'akuyigiriza okujeemera amateeka ga Katonda alimba amazima tegali mu ye ne kkanisa eyo ya kicupuli. It's a simple characteristic. Kaakati ekkanisa omulimu gwayo kuwulira Yesu emuwulira etya ng'ekuma amateeka ga Katonda. Kaakati Yesu kyava agamba nti abo bakwata amateeka ne bagayigiriza baliyitibwa bakulu mu bwakabaka bwa Katonda naye abagabenya ne bayigiriza n'abantu okukola bwe bato baliyitibwa batono amakulu si baakugendayo. Kati Yesu talina kkanisa ku nsingi emu. Okimanyi tulina ekkanisa mu mulembe guno ezaava ku mateeka ga Katonda. Abeeganya agamba nti mutegedde. Buli ayogera nti mutegedde n'agaana okukwata ebiragiro by'alimba. Ffe tetufuddeyo weeyitaani oyambala ngoye ki nze sifuddeyo langi z'oyambala ffe nga twambala engoye zino kino ekitiibwa kya gundi simanya ki ono pasita ono siniya pasita ono siniyani ono sheeke ono simanya ani musinyori simanya kanoni simanya reverend the most right sifuddeyo whichever the word they give you. Bw'obeera ng'oyigiriza abantu nti temuyina kukwata mateeka ga Katonda mumujeemera ate ne weeyita ekkanisa ya Katonda olimba. Kati wonoonye ekkanisa ya Katonda ku nsi noonye ekkanisa ekuuma ebiragiro bye. Mulimu abaabiviirako ddala nno ago mateeka gaavaawo tebirina kugakwata. Ffe tuli mu Yesu tuli mu kisa kati amateeka gaavaawo. The statement looks okay
by the statement obwogitunulira olabanga teyina mutawaana kati n'obuuza ekibuuzo okubeera mu kisa kitegeeza kubba okubeera mu kisa kitegeeza ne katwende okubeera mu kisa kitegeeza tugende tusinze bakatonda abalala okubeera mu kisa kitegeeza ndi kati abaana bonna abadda mu kisa kya Yesu bajemera abazadde kati ne weebuuza statement eyo etegeeza ki wana amakulu gayo bwe gaviirayo kasotoka ku tteeka lya sabbiiti amateeka amalala gonna tebagayinaako mutawaana bw'obeera mu kisa tolina kubba bw'obeera mu kisa tolina kutta bw'obeera mu kisa tolina kusamira ate ali mu kisa asamira omulokole ayinza okusamira bw'obeera mu kisa olina okugondera abazadde omwana omulokole agondera abazadde bw'obeera mu kisa olina okukuuma sabbiiti nedda eyo tolina gikuuma eryo lyeddalu gabiri byonna tebina mutawaana kitekifunye obuzibu kati setaani bwatyo bwakola kati yogamba tenezo nazo kanisa ezo si kanisa za Katonda eziganya okukwata amateeka n'ebiragiro bye abo tebagajjawo bagakyusa bukyusa amateeka gali 10 aga Katonda morolo tegalivaawo era ne likoledde kati ne baddira etteeka eryokubiri erigamba tosinzanga bifaananyi tobivuunamiranga ebyo ne balijjawo ne balisiimuliramu ddala teririmu bwe bagasiimulamu ne gasigala 9 ne bagaba bajja tugwamu bajja tubuuza eri 10 lyalagawa kati babaddira etteeka ery'omwenda ne balyawulamu ebitundu bimeka teweegombanga mukazi wa munno teweegombanga bintu bya munno kyokka etteeka lyonna liririmu teweegombanga oba weegombye mukazi oba weegombye ebintu teweegombanga kati abo nabo bali awo nabo kanisa ya Katonda tuyigiriza abantu amazima ekkanisa yeka ya Katonda ku nsi ebeera mpulize gyali n'ekkanisa ekwata ebiragiro bye n'ebiwaanyisa n'ewandiika ebipya endala ne zibijjirawo ddala ne ziteeka eri zeesudde zokka okuva mu kituufu Katonda kye yalungamya kati nze muwa characteristic ze sigenda mugamba tegenda mu kanisa gundi nti oba ekkanisa gundi nfu ekyo si kyekyandeeta wano ekyandeeta wano okumusomesa mazima atuule wansi alowooze agoberere ekituufu yes